Simukasi akatwekedde ekyatwese olwaliro woba nagamba Salabayo Boy VJ Junior nga bulijjo nga bagamba IFC Films bakutwesako sima gye twolekedde tugera kulekera kasima n'abagambye twolekera ka adventure naye nga tekagenda kubeera mu love story kagenda kubeera kasufu nnyo kamala era ng'essaawa zo tugenda kwolekera kapya njagala weekanye nga bagamba Rurani Jofi yinanyinise maasokedde ddala mukasi akamu kutandika yakatandise bw'atyo olwaliro yasooka n'akulengeza mwezi ogwali kugenda maaso n'okwememula tutandikidde masekati g'ekiro ku saidi eyo mu Buyindi mu biseera ebyedda unamugamba nti ng'olinga atidde muwala wange agamba nti waliwo ebigenda maaso n'omumuteganya okusyako ebyo byalabikirwa Gurudevu alaba abantu ab'enjawulo nga bambadde ebyeru era nga bali mu bifo ebitategereka ebijjudde ekitangaala agamba nti alaba omusajja mu kifo kino ng'ayambadde kooti ejjudde omusaayi omumyufu at the same time n'alaba empeta ng'egenda maaso n'otemagana mu mazzi aga bbulu Guru kyava amubuuza nti wandyagadde ogezaako okumanya okusinziira ku birooto byo oba byolabikirwa newankubadde muyinza ovaamu ebibi yagamba nti mu biseera ebikadde olaba waliwo empeta gye baakola nga baagikola mu mukwano era ng'agamba nti empeta eno yali emu naye ng'ate erimu bbiri ng'era bagamba empeta zino bw'oba ozigase omukwano gwazo gubeera gwa nnamaddala oluvannyuma lw'okutoba okusooka yali emu oluvannyuma lw'okutoba ne balyoka bakola ey'okubiri ne bagigattako era nga bwetyo n'eryoka efuuka empeta emu yokka bweti bagamba nti empeta eno nti bwe baba bagigase nti ne bwe baba baawukanye oba ne bwe beeyawukanyiziddwa ku yinnaayo okumala akaseera oba ng'eyawukanyiziddwa mayanja kasita zikwate kubo ne ziddamu ne zigattibwa omukwano tegusobola vaawo mukwano gwazo mukasi akantu akwate kubo ne tuvaayo tubadde mu biseera bya 1778 katukomyeyo mu biseera bino wabula ate twokedde mu future mu biseera bya 2020 waliwo abaali bagenda maaso n'ogezaako okubaako bye banoonya mu kafo akayitibwa Great Barrier Reef ono yali akkiridde wansi ku ntobo y'ennyanja bano babayita bamarine archaeologist bagenda maaso n'ogezaako ffeffeta ebyo ebyaliwo edda naye nga banoonya wansi mu mazzi ono agamba nti alina waatuuse kirabika akirengera naye obuzibu obuliwo waliwo kye twandiise bibbiimu katalina ngeri gy'asobola gezaako kyetoolola kyava asindikayo kano kagende kekaanye alinako engeri y'akaroboti akatiniinya bwe katyo kajja ati osobola ogezaako okunsikira n'ongezeza n'endaba mu biseera bino tekinologi essebo yali alinnye nga tewakyali bya screen jugi atwolekedde mu biseera bya 22 tuvudde mu 1778 twolekedde 22 oba 22 mbutuufu nga mbalagavu agamba nandigambye okusiya ku lyato litugenda maaso n'okunoonyerezaako eri abanaidi eryava mu Bombay okusiya ku ngeri gyenjirabamu eringa empeta naye nga yakolebwa yadda figa eringa musota kirabika nnyiniyo yali ajaagala nnyo lwaki anti bw'otunula bw'oti kano akantu akasilva kalinga akasawo kuliko initials DE alabika mukubbira yatoba n'akasawo nga takata erabika yali nkulu nnyo gy'ali kino mukasi ake kamu bakwateko ne bayitawo erudda saawa ziriyo saawa 9 nkugambye bano bamarine archaeologist mukasi akano nga bebase kirabika ate y'omukyalo tulo twagaana yakwateko bona gyasooka anywegere ku baawe yali yebase tebasobodde gezaako kijjawo kye balengedde ebadde nga mpeta babadde bagenda maaso n'okunoonyereza ku lyato eryali yitibwa Naida bagamba nti lyali liva mu Bombay nga kirabika lirina gye yali yolekera gera okuza amaaso okwekkaanya bw'ati bafunye ekifaananyi kyako ye tasobodde kuwataanya kuyitawo genda kajjayo lwansonga babaddewo ebintu ebimutangidde tasobodde kuwaguza kati nakyala ye yafunamu engeri y'ekirowoozo kati tuwaddeyo mu biseera bino Guru yagamba Tolja omukyalo n'ayitibwa Tolja yamugamba tunula mu mazzi ago ogenda kulabamu omukazi w'amaanyi alina omutima omwagazi omutima ogugwa mu mukwano wabula nkusuubiza ku nsi akatono ogenda kulyamu omwagalwa wo olukwe era bw'oli mulyamu olukwe agenda kufa lindako Guru n'ayitawo
Am I such a person, Guru? Yamubuuza Gurudev, ndi muntu nabaki ayinza okugwa mukwano n'omuntu ne mussa kuba ne mulyamu olukwe. Gurudev. Kyava mubuuza ki ekikubira mu kifuba kyo kono mutima. Golooza okulyamu olukwe kuvaawa. Ku nsi ya Katonda okulibwamu n'okulyamu olukwe biva mu ntobo y'omutima. I will not betray. Ono yagamba suba akera ku makya ne njagala muntu ate ne mulyamu olukwe. Then I will not. Then bwe kiba bwekyo sigenda kwagala. Yasalawo alisi omutima gwagusibe, agugalire, aguteekeko libiti, aguteekeko pata. Ye tagenda gwa mukwano na muntu bukye ku makya omuntu oyo afe olw'okubanga ye. Kayino ng'obuzibu najja twakwate kuba ne tukomawo erudda. Mu kaseera kano ono yakutte kuba ogenda yatolooza teyasiraanye. Rodi ayitibwa jje kino kye yabadde tayagala kukola kubanga yatidde okwetula bino ebinanka singa biggwako ebirattagali y'amaanyi. Mukazi wattu asiraanidde eno. Rodi yakwate kuba najja ebbali kujagezeeko okwekkaanya. Sirinda eziri wano temuli oxygen. Yabuuza lwaki sirinda eziri wano temuli oxygen. Bamugamba nti ebintu twali tubijje tutwali tusubira nti waliwo agenda okgendayo. Yasooka n'abuuza asigazza oxygen wa ddakiika meka? Kuno ddakiika 10. Mu kinanka kyalimu asigazza oxygen wa ddakiika 10. Yakwate kuba n'ayitawo laba tagali. Oli ali wansi mukazi we. Nakyala yayita Ali. Njagala ombulira amazima nsigaza oxygen wa ddakiika mmeka? Katonda yasalawo akole kye bayita free fall oba free dive. Oba toyina ka oxygen oba toyina ki ogenda bugenzi bwotyo. Yakwate kubo nakkirira. Yayitawo wabula guno omulimu baguluddemu ate nga bagusomerera. Katonda wattu Ali anti tugenda kujjayo kono mugenda kuzijjayo mutya naawe mugenda kikola mutya. Rodi akkiriddeyo. Kayino bano baamanya balina ogezaako kuliyetinga w'emergency ng'obudde bukyali. Oli abuuza omuntu waba akoze free fall tugeze fuuti 3,500 kwegamba fuuti 305 kitwala bbanga ki? Oli yamugamba nti omuntu eyali akoze free fall mu fuuti ezo ekinene eddakiika 3 z'abayina. Eddakiika 3 z'abayina nga tassa. Ono yagamba tufudde. Musaatu yuno ayiseewo yajja asembera. Kubanga agenza okiraba nga singa bagenda maaso n'ogezaako okuyita bakosti gaadi gezaako okubaako bye bakola kigenda twala time. Yasalawo akkirire era bw'atyo n'atuukayo. Oli amugambye nti okusinziira ku fuuti eyakola likodi zaali eddakiika 3. Wabula kati tetumanyi. Lodi atuuseeyo bw'atuukayo n'akwate kuba najja asooka asiba erudda. Muleete. Anti ono ali ku free diving. Yajje wali Nakyala n'amugamba kati baalatinge mukiteredde. Kati ono yalina okukola communication n'obagamba n'asooka asibako bulungi kibiimu ekyali kigwiridde Nakyala. Kati bagambe basike anti musike ne bajja bamusikeko kibiimu. Ono okwetuminkiriza tamanyina lwaki yakutte kuba okujja. Waba kali akasigadde waggulu kagambye mbu yabadde ayagala kikola nga surprise yakkirira akwate kuba gye empeta eno ng'agenda giwa baawe ku anniversary yaabwe. Rodi bw'atuuka ebbali yatandika okugenda maaso n'okwenyenya. Kirabika tasobodde gezaako kikwatira tasobodde kiwanirira. Ono yabagamba banaye sikitegeera uno atandise okwekyanga. Yasooka n'abuuza abakosi gaadi kono bali mu kkubo. Tugenda kujja waggulu. Rodi kirabika nno mbeera si nnungi. Mukazi wattu yakwate kuba jje naye. Lengera. Yajja amuleeta. Ninga kirabika Rodi aluuzize consciousness. Banga libadde gwanvu lyabadde amazeeyo. N'ekisinga byonna nti abadde amaze okutaawuluza Nakyala. Bw'atyo yatuuka waggulu ku ntiko y'ennyanja. Najja ne Rodi ng'amuwaniridde. Bwena baakwata kubo ne baggwayo. Ne bajja basobole okugezaako omuddukya ng'obudde bukyali. Wabula ekyebuzibwa akyali mulamu. Ono balina okukimugyamu. Mukazi wattu yatandise dde okugenda maaso n'okunyiga omutima. Ono yajja amusiikane. Katonda wattu alyoke. Yesu Kristo baby. 2 kakasi katu kabadde kagakimukolera nga surprise. Empeta yo kagijjeyo. Kasobole okugezaako gimuwa. Kakaino nga bw'omanyi munnange. Katonda yazza bibye. Rodi olowooza teyadda. Mu butuufu mbadde ndowooza nkufiiriddwa. Yesu Kristo. Allah.
Soko omutwe ogukuumire wano. Kakana. Kiri okay, dear. Don't ever do that again. Tuddangamu n'okola ekintu ng'ekyo munnange. Wulira, kati agenda osituka bw'ati. Alicia bikembera teyali nnungi. Kusinzira nti amazzi munnaye gabaddemu eri wansi. Amazzi ate gabeera gattabu n'okusinga gano agabeera ku ngulugulu. Kyegamukola munda. Ekyali yatolooza teyazza buzza balansi wa musaayi. N'alyoka aluusingira ddala consciousness completely. Yasigala agenda maaso n'okumuyita. Mukasi akantu avaayo. Wabula kyonna kyonna kivudde ku nsonga ya mpeta. Kati basooka ne bakuddizayo ddala emabega bakulage olugero lw'empeta eyo. Empeta eyo evaawa. Tuzeemu mu biseera bya 1778 mu biseera by'Abangereza nga bakyagenda maaso n'ogezaako okutwala amatwala ag'enjawulo. Kubanga n'empeta yagwira ku lyato eryali ery'aba British aba Eastern Indian Company. James weewulodi yali ebbali. Ono yamuyita James. Katonda watu. Sorry, I must have dozed off. Kirabika ngenze n'ensumagiramu. 4 o'clock. Saawa ziri 10 nti butereevu. Tulina okugenda mu meeting. James, I made a coat Soko ndeetere ekooti yange. for Governor Hornby. Tulina okugenda osisinkana Gavana Hornby. Hindu Stewart. Agenda kuŋŋamba Hindu Stewart. Teach you the purpose of clock. Gwe tebaakuyigiriza nsonga na mugaso gwa ssaawa. Manye engeri gye yeeyogeza. Baakwata ekkubo ne bayitawo. Oli ayitibwa James Stewart ng'ogasseko ne muto waayitibwa Charles Stewart. Kati no bajja bagenda maaso n'okuwaya. Balina okugenda osisinkana abakulu. Naddala aba East Indian Company. It's too hot. Ekifo kino ddala mbutuufu kyo kyokya. Massachusetts, Charlie. Totya tukolera agenda Massachusetts. More years of this. Naye ate emyaka 3 nga tutoba. Saved in a day. Ani munaye sente ze twagala tetusobola zisevinga mu lunaku. Not speaking your mind. Kati ogenda kugenda ne Gavana Hornby ku biki by'oyagala okumugamba. Go back from a month up country building road. Wai mbadde n'akaveeyo waggulu mu kyalo kuzimba nguudo. Ali si kisingako n'embeerako wano. Better than being up country building. Kisingako okubeera wano ewali abantu abangi n'omusanza ndi waggulu eyo mu kyalo. Kati mu kaseera kantwadde ebbali. Gavana yakwate kuba jasekane abamu ku bagagga abali bakulembera ekiyitibwa British East Indian Company. 1978 is our summer of opportunity. Ono yabagamba tuli mu kyeya kya 1778 guno mukisa gwaffe ogw'ekyeya kino. Bano batuuka butuusi. Purpose of clocks in Scotland? Naye gwe tebaakuyigiriza nsonga ya ssaawa mu Scotland. As I was saying, Nga bwe mbadde mbagamba. hold 3 colonies in India. Nti Bungereza But unfortunately, erina amatwala 3 gegenda maaso n'ofuga newankubadde geesuuliridde. Balinawo mu Bombay, Madras ng'ogasseko ne Calcutta. yeah. Wano Calcutta. Kakati bagentleman Imagine if we could, muteebereze singa ddala mu butuufu kino kyonna kisobola kikwasaganya. to the extent Amatwale gaffe ge tulina ne tugakwasaganya gonna ne gabeera kimu. Personal riches beyond our mercy. Then tugenda kubeera abagagga abakyasinze kubuulira. the most powerful obstacle to our Ekisinga okubeera ekyettabbu are these kingdoms bw'obwakabaka buno obubiri and Puran, waliwo bano abayitibwa abajipa ogasseko n'abapulanda placable opponent. However, ate kabaka waabwe si mwangu. opportunity, Bano abapulanda kabaka waabwe kwegamba si mwangu. an opportunity that will allow our shareholders Naye kirabika twafunye omukisa ogenda okugezaako tuyamba at a map of this size bashareholders baffe okubanga eno yonna maapu kakontinenti kano tukakwasaganya kasabkontinenti kabeera kafwe. Hardly seems welcoming to this. Naye kirabika ate Stewart ensonga ffe tagisiima ye nga tayogera. James Stewart It is quite clear, yabagamba bannange and to you, Governor, and to many others, in kiri eri gwe gavana ng'ogasseko n'abasigadde mwenna abatudde wano. not the policy of His Majesty's government in London. Kwegamba Nnaabagereka kino si kyayagala oba kabaka waffe si kyayagala. Captain Stewart, getting a rep Ekyokubanga tugenda maaso n'ogezaako okubanga tutwala buyini ng'amatwale gaffe. as you know. Gwe Far better to singa tukwate kubo mutuwandiike ebbaluwa egende mu Bungereza kiyinza otwala omwaka otuddamu. So nga ate kisingako ne tubako kye twekola ne tubasindika busindikizi bivuddemu. The means to contain it, Colonel Edgerton. Lindako and the die is cast. In a month it will mwe kye mulina ogezaako kumanya kikimu kyokka mwezi gumu tusobola ozingako bino byonna. seize the place. Nze ngamba ekifo twandibadde tukiryawo buli. Bali balina ekiseso bagamba nti amatwale buyindi bagezeko gifula amatwale. Naye ali sirabika siri etteeka lye bagirako okuva mu Bungereza. Balina kugenda maaso nakwasaganya byanfuna. Kubanga olwedde kwagirako kampuni ng'ekwasaganya byanfuna. Kati balina kugenda maaso nakwasaganya byanfuna. Naye ate waliwo abeesibye ku kyokutwala amatwale gafuke matwale ga Bungereza
swati abadde abagamba nti ekintu ekyo mwandisose ne mukiyitamu n'abanene okuva mu Bungereza kubanga kati ffe ng'abajaasi ekyatuleeta gezaako kakasa nti ebyenfuna bitambula bulungi wabula si kuyingirira ddembe ly'abantu ba Buyindi. Katwadde erudda waliwo n'abagereka yali bali baali bagenda maaso n'okwolesa nga wayisewo akaseera mukyala omu ku abo badde boolesa yajja. Tulsa, Turaja a little pigeon told me you can prophesy. waliwo akayibwa akaŋŋamye ng'osobola okugenda maaso n'okubanga olagula. You are no longer just guarding a queen. Kyolina okumanya togaadinga n'abagereka kyokka wabula ogaadinga n'omwana gw'alina mu lubuto ayinza okuba omulangira oba sikinga mu mbejja. Tulsa, what Tulsa, future do you see for my child? ki kyogenda maaso n'okulaba kwegamba mu mwana wange? These visions, they just Ono yagamba nti okulabikirwa kwenfuna cannot call them at will. kwegamba bingwako bwe gwe sigamba nti oba mbikoowola nga bulaba omusamizi oba ki. Tell me. I understand. Mbuulira ow'ekitiibwa Really can't. munaye sisobola onoonsonyiwa bintuukako butuusi. Who are you? Ono yakwata ebbali n'amugamba nti wokye nandyagadde okuwa. My silliness. Kino kyava eri jjajja wange era ng'amugamba nti akimu asobole ogezaako omusonyiwa olw'obusiru bwe It's ancient and precious. era nga bagamba nti eyo empeta yanjawulo And you know yadda they say it bagamba together. And nti empeta ezo bw'ozigatta do you like it? ogyagadde Tulsa, tuusa if you ever, bwe bukyanga ku makya n'ogwanga mu mukwano and you will be richer, ngenda kusaba ogunyweze ever be. kubanga ogenda kubeera n'omugagga n'okusinga nze bugagga bwe nnina kwegamba omukwano kya bugagga kati yamuwadde empeta wabula mugambye nti empeta eyo yampeebwa jjajja wange. Mu kaseera kano aba ali wano waliwo ayitibwa Udaji yajja n'amugamba nti muganda wa kabaka aliddemu kabaka olukwa ayagala kuwamba bwa kabaka. Tamaji, the king's in danger. Katumaji wandibadde aliisi ogenda n'olabula kabaka ali mu ttagali. Abasajja basazeeko muganda wa kabaka si bayagala twala bwa kabaka. Ate Abangereza buno bwe kabaka babadde boogerako bwe bagamba nti omuli kabaka atali mwangu bandiyagala aliisi ogezaako kweddiza amatwala agasinga obunene naye kabaka wa wano si mwangu kyokka the same time kirabika muganda wa kabaka ayagala kuwamba bwa kabaka. Alina abasajja be basazeeko olubiri nakyala mukazi wattu n'ayitawo kyava asalinkiriza n'atemera wano paka erudda bw'atuuka ebbali n'atawanyika mulwanyi mukazi wattu baamukuba akasaala erudda yatuuka ku kide ng'ekimulese kuba kidegezaako kulabula. Udaji genda okuzza amaaso okwekkaanya nga nakyaba muyisizzaako kyava akwate kubo n'asooka amwetikka n'amuyisaawo basobole otawanyika bafuluma olubiri bintu byatabuse dda. Abamu ku basajja abalwana essaawa zino gabadde magye ga kabaka wabula kati gali ku sayidi ya muganda wa kabaka. Kabaka gy'ali alina omusajja we Katikkiro baasooka ne basiba kumbo n'ayiseemu emmanju genda okuzza amaaso okwekkaanya Katonda wattu. Why? Lwaki? You have everything that you need. Buli kimu kyonna ky'oyagala mbadde ekikuwa anti si buli kimu. Not yet. Buli kimu mbadde sinaba kifuna. On your knees! Mukkirire ku mavivi gammwe batumbaavu mmwe. Presence of... Temulaba nti ono kabaka gwe muyimiriddeko. Have you lost your... Ne gwe Katikkiro wasiri walakali n'odda ne mukati. Yamutemako ensingo. Yamutemako ensingo. Mala mutemako ensingo n'asooka atikko otunnyo. Kabaka Srimant, bino byansonyi ne muganda wange mukojo bwe gwamuyitamu. spare me. Sad Yamugamba Srimati wandibadde aliiso neesonyiwa. life is brutal. Ono ayitibwa Srimati Owaji. Salim, Ye kyasinga okwetaaga era abalagira bagezeeko mufumita bwe batyo baamufumita n'akwata ekkubo n'atuula ebbali ku Namulondo. Yatuula ebbali ku Namulondo n'akakasa nti ya mu kaseera kano twafuluma ebweru w'olubiri. Udaji yajja akulubesa nakyala n'akasaali yamugamba sooka kakkane ebbali yajja asooka amugyemu akasaali kano kali kamwesozi bwe batyo ne badda ku nfalaasi ne bajja bagezeeko fuluma olubiri.
ono yajja ayita Sona bayi yatuuka waali anti munaye kyobadde osabirira kirabika kyo kiwedde era essaawa zino olina abagereka ayina mukazi we kirabika yamulowoleza ebisinga obungi Budaaji yavuga enfalaasi nga kuliko nakyala n'amuyisaawo ne wabaako amatwala agamu ge bayingira taata kabaka bamusse Rawuji yamusse kono buterevu Rawuji yamusse Smart Rawuji yamusse nakyala kati wadde eri Siwati James why That's from Governor Hornby. Kyali yamusimbe bankaluwa namugamba nti everi Governor Hornby nagero giyisaamu amaaso okwekanya Katonda watu Colonel Edgerton has seized the day. Kano Edgerton kirabika amaze n'afuna engeri gyakikwasaganya Been a coup in Portengad. okimanyi nti wabaddewo olutawo mu Portengad era nga bagamba nti kabaka attiddwa gibadde bagamba nti waliwo kabaka abalemeseza okufuna kye baagala On completion of this, onagenda okuyisaamu amaaso 1,000 gold sovereigns. nga kirabika lodi bamuwadde mission waliwo mission gye bamuwadde nga bamugamba senga agituukiriza bagenda muwa kwegamba ebyobugagga ono era birala nga kirabika kibadde bagenda okukolera emyaka 3 kigenda kifunibwa mu bbanga tono ono yalina okwetikka amagye agende kuba kirabika talina kyakkola naye nga bamutereddeko omutemwa bamugambye senga atuukiriza mission eno neggwa bulungi Please that we have Captain Stewart to escort us to Pahad Hall. kuliko abaagenderako And does Captain Stewart know you're in love with him? Dolly, enough. bano bagamba nti kati ekirungi kya byonna tulina Captain Stewart buli kimu kijja kubeera oke It's too soon. Saji, I need to do this. Yes. kati nno nakyala yakwata ekubo n'avaayo Budaaji amugamba nti okedde okwata ekubo genda ng'okyalina ekisago kono kiri kikerezi Let me come with you. leka lisinsoke nzije naawe Here and help your father with that. wandibadde osigala wano ogenda maaso n'okuyamba kitaawo Budaaji ega bwe buvunaanyizibwa bwo naye ka ngende ntuukiriza obwange Goodbye, my friend. weeraba munywanyi n'akwata ekubo agezeeko okweyongerayo ye nakyala agambye nti alina okwata ekubo agenda asiikane Wind, there's a word. nakyala Word is shame kano mu kaseera kano in the rustle of every leaf. Budaaji yalina kitaawe yali musajja w'amaanyi yakwata ekubo n'asooka akuba enkuŋŋaana n'agamba nti waliwo ekigambo ekigamba nti buswavu If we fail to avenge the murder of our king, tetuyinza kuleka butawolera kufa kwa kabaka waffe 20 years I served as chief minister. myaka 20 nga ngenda maaso n'ogezaako savinga nga chief minister wa kitaawe We'll destroy the Asap around you, I swear it! mu nsi ya Katonda tulina ogezaako kuba nga tusaanyawo mutumbaavu oyo Lowagi Rodi alayidde The palace is called the Raj Vanga. ono yabagamba nti olubiri luyitibwa Rawuji Wanda Does the king have a harem? simanyi kabaka alina harem Dolly. simanyi Dori Doubtless you'll ask him. naye tofaayo tujja gezaako mubuuza tulabe bano baali batuuse mu lubiri kagalino bali abangereza oluvannyuma nga amaze otegeera nti kabaka yali amaze okuttibwa era nga amaze okuwambibwa obwakabaka kabaka mulala abutuddeko bakimanya basobola ogikozesa nga great opportunity kusya ku kyabwe kye baali babaze era nga kana ayitibwa Kano Edgerton yasindika Stewart Captain Stewart bagezeko siikana kabaka ne yaliko omupya Why don't you let me give you an air of your... nkimanyi oyinza okuba nga oli wano ogenda maaso n'okweraliikirira ng'ogamba nti abantu bayinza okwegugunga okusinziira nti Nnaabagereka Next, you... lwaki nze sikuwa omusiko owuwo alisi gwe banaasinzanga n'omukazi wa Tulagi yajja asalinkirizanga ayita mwene Manga baabo yagambye nti alina okudda ataase Nnaabagereka alina enfoozi ekava ez'enjawulo z'amanyi z'asobola okuyitamu era bw'atyo n'ayitamu n'aggukira pembeeni waliyo obuto obwaliyo tuli kasema bakayise lavaazi
nakyala yagukiramu ebbali muto yali amulinze kato kayitibwa ka Krishna era bwe katone kamwetikka why Krishna kye ekikulese Highness, anti ow'ekitiibwa not so high. ebitiibwa munayo byampeddeko dda You're wounded. gwe wafunye n'ebisago No, Highness. nedda ow'ekitiibwa bino ebisago si bikulu They can't. No one can do anything to you. yagamba nti bagenda kunnumya bagenda kunsako tebasobola tewali kye bayinza kukola babadde baagala kumanya oba ndi lubuto nabagambye siri lubuto genda weekweke yangu abaabo mugamba dde yasooka ali ekanvaali nakyala n'akwateko n'ayitawo n'atuula erudda It is usual to stand when a queen enters. yagamba ebiseera bisinga n'abagereka bw'ayingira mu kifo abantu basituka kono nze nnaye n'abagereka bw'anaabazze n'asituka Your hair. twagala kuteeka buto mu nviiri zo kano ssebo kati ketwala kubeera kannaabagereka kamuggyako bino byonna njagala wekaanyi Have you put weight on? naye sirabika ogezzeemu I think so. bwe ndowooza n'asooka amunnyikamu My husband says we must take great care of you. baba wange yagambye tulina okulabirira And the king's disapproval. ate munaye kabaka bw'omujeemera konto sinika mannyo Not like most cats. baba wange ebiseera ebisinga yeetwala nga mpologoma Right way. naye ng'ebisolo ebisinga bikapa kaso kiba mu ngeri entuufu kiba kirina okgonda He won't save you. talina ngeri gy'agenda kukutaasa tugambe kale tagenda kukutaasa kumala kaseera kawanvu bano basiikana lowagi kapiteni Stewart anti munaye ow'ekitiibwa lindako Her Majesty, my wife, mukazi wange wants ex-Queen Jamnabai ayagala Jamunabai attibwe to know what women are like. manya abakazi nammwe To see some merit in the idea. naye ate nange nkirabamu engeri enkulu singa Jamunabai attibwa His Majesty kabaka wange ow'omu Bungereza wishes her alive. ye ayagala omukyalo yasigale ng'akyali mulamu She is with the Jam. oyo omukazi ali lubuto Never lay her to my throne. livro air ow'entebe yange ayinza okuleetera abantu bange otandika okgenda maaso n'okuba nga bamukkiririzaamu If Queen Jamnabai ono yamugamba nti naabagereka Jamunabai senga afa tetugenda kuwa sapoti backed Ede, naye senga tukwate ekkubo ne tubeera naye tujja kuwa sapoti gy'oyagala ey'okulwanisa balabe bo naabagereka ayitibwa Jamunabai who scored the Queen to Bombay forthwith. era bansindise enzireyo ne kwini oyo bannaabagereka oyo mu Bombe sirika gwe wabula naakitaddewo buteesi naye nga tekibaddewo Take her. yamugamba kale mutwale abadde abagamba nti mukazi wange ayagala Jamunabai attibwe nange nkirabamu amakulu omukazi oyo ali lubuto omwana gwanaazaala agenda kuba alwanira entebe yange ne bamugamba Stewart n'amugamba nti senga otta omukyalo oyo tubadde tugenda kuwa sapooti olwanisa abo abaagala okujja ku ntebe wabula senga otta omukyalo oyo tetugenda kuwa sapooti kali yakwate kubo najamugamba nti waliwo enzigi ezimu ezitali nzigale ez'olubiri osobola ofuluma n'otawanyika n'ogenda Yes, Highness. lwajja ennyini eyajja n'agamba nakyala You will permit me to explain. ono yamugamba tofaayo nze nnyina entegeka oba tofuddeyo nandiyagadde enkunnyonnyole kyava ayitewasooka amuliiremu This is damnable, sir. kino kya busiru ky'okoze ggwe You advise the governor of this change of course. wasoose n'oyitiramu gavana mu ntegeka zo The ruler here is in the company's best interest. ky'olina ogezaako okumanya kino ssebo kiyamba kampuni ng'ogasseko ne Bungereza Servant Colonel, not the companies. ky'olina ogezaako okumanya nti bye mukola byonna Policies. tetuganye ebya kampuni gye biri naye ate gwe tuteekeddwa kukolera kampuni nange siteekeddwa kukolera kampuni ffe tuli bannamagye I charge you with the safety of my daughter, kakibasegeeza the governess. muwala wange ngenda mukwasa ggwe I shall. ng'ogasseko n'omukyala gwali naye singa abaawo tagali gwe Hindu Stewart Hindu Stewart njogera naawe shall come for you. nja kukimanje nkubuulira bamuyita Hindu Stewart kwegamba muyindi amazeeyo ebbanga ggwanvu kakati ye kyakoze kegamba agenze okulaba ng'omukyala bagenda mutya bwere n'abagereka agambye ekimu n'abagereka kankwate kuba omuzzeeyo eri But this is a box. This is not kino kibokisi mwebagayo tutwala kono si kibokisi Queen's travel in this. twadde eruda ow'ekitiibwa kalina ekyewunyisa tulajja eyambala nga ow'ekitiibwa yeyambala nga n'abagereka
We must hurry. Ati munayo n'onsonyiwa naye tulina okugezaako okuyita mu bunnambiro. Ngamba kimu we bali. N'akwata ekkubo n'azza amaaso. Kaakati nno Nnaabagereka yagendagenda nga mukozi. Thinks worse than an oyster's fart. Then owes it. Ebintu wano si bitegere bitu si byangu. Alina ekisajja kye kiyitibwa Kiyosti. Njagala osimanye nti kwenyumirizamu Yosti. Aya. Duty never made a rotten order sweet, did it, Captain Stewart? Baabo. Let's move out, you. Twangwe tugende tuleme kirwako. Company form up. Aya. Mate ready. Kyabasooka asaba bakwateko basimbule basobole okweyongerayo. Kagenda erudda waliwo yali agenda maaso n'ogezaako okulingiza. Yayitibwa Udaji. Bayitawo Nnaabagereka bamututte. Siwati kwegamba agezizaako taasa Nakyala aleme kuttibwa. Agambye nti bamutumye Nnaabagereka addeyo naye. Mutwala mu Bungereza. Oba mutwala ku sayidi eri Abangereza. Mu bombe. Kumbe Lwaji alina abasajja be. We've been traveling all night and tubadde tugenda maaso n'okutambula masekati g'ekyongo gaseeko n'emisana. Why couldn't he? Kano kawala ka Ijitoni. Your father told us 20 times we could be made hostages. Lwaki tetwasigadde eri ku lubiri? Kono essaawo yatugambye enfuna 20 nti babadde batukwata ng'abawambe. I really feel sick. Nze mpulira ntandise n'okwagala okuzza balansi. Brandy. Yes. Neetaaga kyakunywa. Biveeko teweetaaga kunywa. Kyava asooka akebera ebbali mu kasawo. Yes, we do. Nina kano. Liberated it from Pop's back. Kano nakajja mu nsawo ya kitange. It's bad for his gout. Ate si kirungi kubanga anywa mwenge. Gumuyisa bubi okkamala. Ono yakwata ekkubo n'asembera ebbali ku kigali mwe batwalira Nnaabagereka. Ye gwasuubira okubeera Nnaabagereka. Nakyala yaggulawo. Captain. Kapitano. Well, Highness. Ow'ekitiibwa. The pace of our travel. Ate munayo olusoonyi okubanga tugenda bwe tuti. Worried, Captain. Olinga yeeraliikiridde. Nedda munayo ow'ekitiibwa. I saw some men in the hills. Waliwo abasajja bendengedde mu nsozi. Aye. Possibly Raji's men. Balabika basajja ba Lwaji. Possibly. Bayinza okuba nga basajja be. Okay. Bw'atyo n'asimbula enfalaasi. Najja asobole okweyongerayo. Oh, Krishna. You chose the wrong queen. Kakazi katuka Krishna abaakasekulo kamala. Neyakasika n'akagamba nti walonze Nnaabagereka omukyamu wandibadde ku luuyi lwange. It's the largest court, Your Honor. Genda ofune Nakyala oyo kono munaye agendeddeko amagye. Nkusasula ssente eziwera. Ekyo nkiwa osobola okugezaako kikwasaganya ne kiggwa. Wulidde? N'ekirala. After her, slit her open, pull the baby out, and bring it to me. Bw'onooba omaze okufuna Nnaabagereka oyo, njagala omusale oyo gwaweza musimanyi omwana gw'alina munda omuggyemu omwetikka omuleete gye ndi. Krishna akakazi katu bakasekudde. Oli n'akwata ekkubo ne yeeyongerayo. Stunning woman, Her Highness. Mukazi musufu munnaayo ow'ekitiibwa oyo. On Clyde Street. Kyali ayogera. Going to be in for a fight. Okimanyi tugenda kubeera mu lutalo. I think they may try to ambush us at the bridge at Taraka. Nkiwa baagala tusalira ku lutindo lw'eddwalawaka. By nightfall, we'll be safe. Naye nkiwa amasekati g'ekyo tujja kubeera seefu. Naye ate bangi. Desperate times. Desperate times. Great measures. Of course era nga bwe kiggwayo. Amugambye bayinza otusalira ku lutindo lw'eddwalaka. Namugamba naye ate obusajja bungi. Kono okimanyi desperate times. Sente tuzaagala. Tulina okulwana. Ono musajja gwe baasindise. Let's see how their dog sepoys deal with what you have in store. Atulabe bano abatumbaavu ngeri gye banaadiringa n'ekyo ky'oyina. Alina akasajja kabiyuni k'akola nako. Bano bayina we baatuukira mu kitundu ekimu. Ne bakwateko ne bayingira munda. Oli ayitibwa Sonabayi. Alina omusajja we gwasindise n'amagye. Bagende batte Nnaabagereka. Ye kyakakasa kiri kimu Nnaabagereka oyo ng'afudde. Bwe bajja osobola okugezaako tebenkera ku Namulondo. Naye ng'akyaliyo ng'abantu bakimanyi Nnaabagereka akyaliyo. Ng'ate alina lubuto. We wagenda okubeera tagali. Remember, quiet as a snake. Jjukira buli kimu kyonna mukikwata empola. Njagala mutambule mukasirise ng'omusota. Ati kali. Aya. Abasigadde banengena basaba tusimbule tutawanyike ng'obudde bukyali. Lodi yakwata enfalaasi. Najja asobola okugezaako okweyongerayo. Katuleda akimanyi nti abasajja babatambulirako.
yalina ogenda maaso n'okozesa tactics ze nga soja afune engeri gye basobola okugezaako basalako. Yasegedde bagenda basalirako wano ku lutindo. Ne bano sebo batandise dogenda maaso n'okola strategy zaabwe. Yajja n'abasajja be abaayi muyitaawo n'atandika okuduumira. Buyindi agimanyi gibaddemu okumala akaseera nga saveya soja ng'ate bwe bakola n'enguudo. Mwetegeke mwetegeke munywere. Mikondere sebo ne gifuuyibwa. Obusajja bwafubutuka mu buli nsonda. Obusajja bwafubutuka buli wamu bwonna. Loli n'asooka afuna mu jjolo. N'agenda maaso n'ogezaako fumita nga bwe basekula. Aya buleti n'avuga. Bwe basooka basekula bwe basekudde. Kumbe yategese abasajja be ne basooka babukubira mu ssaako. Ono yagamba mugende mutte n'abagereka. Nageye otuukayo nga taliyo. Babattira bwereere. Muveeyo lwodi kyabakola abatema abasala olusalasala bali bayitamu ne batawanyika. Katonda watu ono yafuna embajji kuba kino abagenda omukuba embajji waliwo yamusekula akasaali waliwo amusekudde akasaali budaagi nesebo yali ajja agoberera. Onagera okuza amaaso ng'alengera abasajja abali mbiddugavu abali waggulu mu nsozi naye bo tebeenyigira mu lutalo naye nga kirabika bagezaako taasa. Ono kano yakookya akagali mwe batambuliza n'abagereka nga wayiseewo engeri y'akaseera twadde erudda. Ono yajja asembera mpola mpola ku falaasi. Bano babatwalidde mu ssubi. Ye muwala wa Egerton mukozi gwatambula naye. Mbutuufu sigenda kuddamu kunywa mwenge. Katonda watu yagala kuzza balasi. Dole yajja erudda. Katonda watu n'asooka za balasi. Siwati wuyaze. James Ive is here. James Captain James Siwati wuyaze. Why? Once you were asleep? Twaba draginze mumabadde mwebase. Danger. You drugged us. Mwatu draginze. Lindako. Take my word for it. You were better off asleep. Yabagamba nti alisobawe ekigambo kyange kyabali kisingako nga musirise. To rescue you. Then let's go. Kaiven tugende. Your Highness, I've been charged with the duty of escorting you to Bombay. Ono yali agamba nti wandibadde otuta ne tugenda. Safe. N'abagamba nti omulimu gwe bampadde gezaako kakasa nti mbatwala mu Bombay. Era nga ngenda bakakasa nti mugenda kubeera safe kono ina abasajja abayinza otugarantinga ku ekyo. Yeno takimanyi nti ono atudde wansi yenna abagereka. For the last 4 years I've been surveying this country. Kati bwe tunaabula. We'll take back roads, but ono yamugamba nti emyaka ene giyise emabega amadde ngenda maaso n'okuzimba enguudo mu Buyindi. Kye tugenda okukola tugenda kuyita mu ppanya tetujja kubula. Twetaaga amazzi. Jja tugenda tufune ku mazzi. Ye takimanyi nti kano akambadde ebyeru ke kanna abagereka. James sokolindeko. No, Dolly, you took your own poison. Wandwaziza koneda wanywedde ebibyo. This isn't mine. Bino si byange. Ara likes a drink. Kala yabinywa. A very mild opiate, and I needed total silence. Agamba nti yabadde ateekeddwa ogezaako bakukusa ate yabadde yeetaaga baleme kubeerawo kkerere. You don't need to apologize, James. Tiweetaaga genda maaso na kwetonda James. Greatly admire your imagination. Amazima nga neegomba nnyo ebyo by'oteebereza. Kano kamatiro kamala. Kube kano kakimanyi. Obadde kinaawe tokyesibaako nnyo. Mu kaseera kano bano abasajja baatuukira mu kifo kino
baagala kumanya bali baasomose batya bayiseewo batya badduse batya nagwe abadde abuuza kyabikaagaanyi be bano bannamukadde be baaguzeeko ebigaali by'essubi zino ze ssente zitwale zikozesa okufuna omwami omwami atali waddalu ng'ono gw'obadde naye mama gya tugende mujje tugende Rodi yagambye nti bagenda kuyita panya ngeri gye bajja osobologezako simatuka obutego bw'abasajja ababayiga nokakasa munakyala amutuusa n'abagereka ng'ali seefu gy'alina omutuusa. The royal palanquin burnt, but you saw no bodies. Akagaali kabadde kayide naye tewalabye mayititi butereevu. Queen is alive. Kiba kitegeeza n'abagereka mulamu n'omwana gw'alina mu lubuto. Ekyo kiba kitumala abantu tusobola okugezaako bakuŋŋaanya abayinza olwanira ensonga eno. Ono agamba nti kyenjagala kiri kimu kyokka budagi njagala okwate ku bono nnyina abagereka bw'aba mulamu kwegamba kikole mu nnambiro kitwetaagisa. Balina otuuka ebbali bawummule onagera okuzza amaaso ng'alengera sitole ki. Kye tugenda okukola kikimu kyokka tugenda kufuna engeri gye tusobola bwetooloolako tugenda kuyita mu Dragon's Throat. Ekirowoozo kyo nkirabye bwe Dragon's Throat kyeki bagenda kuyita eyo ku mazzi waliyo ne wali ekiyiriro gye bagenda osalinkiriza eyo mpolampola kye bayita Dragon's Throat. Muyiteewo kyokka kiba kitegeeza ebintu tebagendagenda nabyo ng'ensolo enfalaasi zibadde bakozesa tebagenda zikozesa. Ono naawulira atidde talujja tewali alaba twandibadde tutawanyika nkyava asooka amagamaga. Osobola okuddukako of course nsobola okudduka kazze ntandika tuyitemu tudduke. Talujja agezaako tolosa n'abagereka bajja basalinkiriza Rodi yabatayiriza wano. Stewart Captain James Stewart abakyala ngina bassa batuddeyo mu kijje mu katemba. Charlie tulaja alina engeri gy'atululyamu Rodi bintu byakuvuunuka amayinja kuyita mu mazzi. Onobeera bulungi? Ajja kubeera bulungi omukyala alumiza akakongovule ku lwazi. Bombi bajja kubeera okekono bombi kikyotegeeza. Oyo omuwala ali lubuto naye ate senga tugenda bwetyo olubuto lujja muvaamu nembeera gye tutambuliramu si nnungi. Kati ono baawulira nti oli omuwala ali lubuto yeewuunya ate ng'alaba ono afa nnyo kwoli ate n'abagereka yagamba sooka olindeko teri mukozi wa n'abagereka ayinza kufuna lubuto n'asigala ng'akyalabira n'abagereka. Kale agenda okuzza amaaso okulengera James nga James afa nnyo ku n'abagereka. Kati yali ye James akibazebaze n'ategeera alaba ono afaayo yeeraliikirira nnyo kwoli yajja omusiikana atudde wano erudda. Ddala mbutuufu wantukubye ekyasinga twadduse anti sandi kikoze. Munaayo omukozi wange tali bulungi nkiwa n'abagereka wandimuwaddemu akadde n'awummula olabye otya? Kiri okay sigenda kwogera yaani ow'ekitiibwa omaze otegeera nzaani n'osigala ng'ompita ow'ekitiibwa. Yagamba manyi ki kyotali wabula kyoli kye simanyi nkimanyi toli n'abagereka naye ate simanyi gwani. Omanyi waliwo gaye yannyumiza n'aŋŋamba nti Rodi Katonda wamwe ayitibwa Krishna yagenda n'awasa abambejja basatu. Abambejja basatu n'abateeka mu mbiri ezaali zijjudde ffeeza. Lunaku lumu n'alwala omusawo n'ajja n'amugamba nti ekinaasobola ogezaako omujjanjaba ekirwadde kalimira akaliva ku kigere ky'omuwala omuluŋŋamu. Kati ekyewunyisa
abambejja abasatu be yali yawasa tekuli yali alina kwegamba yali alima oba ki. The doctor did find dust, however. Naye ate olunaku lumu omusawo n'afuna akalimiro yakajja ku muwala yali alunda endiga omunaku era nga ke kasobola okugezaako kubanga kajjanjaba Lord Krishna. Ono yabiwulira yamubuuza dda mutuufu gwani. Why don't you ask Lord Krishna? Lwaki tobuuza Lord Krishna? You seem to believe he has a... Kirabika omukkiririzaamu nnyo nti alina ebyokuddibwamu byonna. Era bw'atyo n'alyoka akunnumba n'akwata ekuba yeeyongereyo. Mu kaseera kantwadde erudda. They're not using the roads. Bano kirabika tebakozesa nguudo nnene. The fox, but I know. Mungereza ono yeefudde musege naye ate nsobola okumanya bw'alowooza. Salim. Salim. The extra men. Send for Bhavan at the Rajwada. Genda ogezeeko tumya Bhavani okuva mu Rajwada. N'omusajja we gw'atumya aleeta amagye amalala. Ki ekiriwo Bulazo? We're off the map. Okimanyi tubuuze tuvudde ku maapu. Waliwo ekinanka kiri wali ekisobola okugezaako kwewogomamuko. James bannange. Doli ayagala kumanya. We've been doing this for a week. Tumaze wiiki n'amba nga tuzunga. Tuli oke. Totya. We don't know where we are. Tibagenda tufuna kubanga naffe bennyini tetumanyi wa gye tuli. Baabuze dda tebali ku maapu. Mugambe tekikweraliikiriza. Kubanga naffe kennyini tetumanyi wa gye tuli. Basawa lisi bagezeeko kubanga ekiro bakikwasaganyiza wano ebisigadde banaabiraba enkeera. James abali wano Flaji yajja. Yatuuka wali n'amuyita Captain. Madde nkuleetedde ku mazzi munnange n'asooka gamuteera pembeeni. Yayogera ekiruga kyavaza amaaso gy'ali. Seems you know a lot about... Kirabika omanyi bingi ku bikwagana ku nsi yaffe. When you built the road across the country. Agamba nti yali azimba nguudo yali musaveya. Bw'oba ogenda maaso n'ogezaako zimba enguudo okumala ebbanga ggwanvu mu nsi. Mu bunambiro oba onootera okulaba omwoyo gwayo. Kati sofa kye waalabye wakyagadde. Bye ndaba mbyagala. Ne kye ndaba essaawa zino sigenda kuwakana nkyagala. Kyava soka asuka. Wabula jjukira ono ye mukyala. Gwe twatandika naye gwe baali bagenda maaso n'okubuulira. Ggulu gwe yali annyonnyola. Abangereza balabe bange kunnanga Abangereza sibaagala. Nze nva ku sayidi ya Scotland. Era ng'agamba kitaawe yali asapootinga oba yali awagira kabaka wa Scotland. Naye ate Abangereza ne bawamba. Kati engeri yaffe gye tusobola okweyanza ne muto wange ku supporting Abangereza tusobola okugezaako okufuna sente ze twagala. Bagenda Massachusetts mu America. Massachusetts. Tugenda nga tebatusiibudde. Tugenda kudduka buddusi magye. Naye lwaki sombuli yalinnya lyo? Munaye si bwe buwangwa bwaffe tetusitete omukazi tamala gawaayo linnyayo eri musajja mugwira naddala ate nga mugwira mu Ngereza naddala ate nga mugwira mu Ngereza naddala ensonga esobola kumala gakuwa linnya. Yawulira eddoboozi. This would be to your advantage. It would not. Yagamba nti wandibadde ogenda maaso n'ogezaako tuwaayo eri bakama abo kubanga kiba kikuyamba. Ko nedda. Ekyate sigenda kikola. Kyava sooka amukwatako. Bw'akakwata kalina empulira gye kaawulira. Kifugamba kyo kiri mu buwanga bwe bwamukwata ku mukyala.
yagamba nedda bino bikolwa byaffe ng'aba Scotland bubulabye omukyalo mubalagavu n'alengera ebikubibwa mu bbanga manyi death is a fate and tomorrow's the end of us. Yagamba nti okufa ebeera ntuuko yaffe ate olunaku lw'enkya yebeera enkomerero yaffe. N'amugamba nti gwe byobikkiririza mukono bwe kiri. N'addamu n'amukwatako nateera. Naye nga bwe nkugambye nti ono ye mukyala gwe twatandika naye eyali akutte ku bugenda maaso n'okwebuuza ku ggulu ng'amugamba ku kirooto kye yali afunye. Ggulu n'alyoka amunnyonnyola ku kirooto kye yali afunye ng'amugamba nti ekirooto ekyo kyali kikwatagana ku nsonga eyali ekwatagana ku mukwano. Era ng'amugamba nti bw'oligwa mu mukwano omuntu gw'oliba oyagala ogenda mulyamu olukwe era agenda kufa. Nakya n'akomekerera ng'agamba nti bwe kiba nga bwe kigenda okubeera then kigenda gwa mu mukwano. Ngenda byesonyiwa. Kaakomekera akamugambye erinnya lyako Tulagi Nike. Lori aba yeebase erudda genda okuza amaaso okwekkaanya masekati g'ekiro budde bunaatera okutya nga Tulagi aze Tulagi Nike aze waali. Ono yagamba kimukali nga sago nyeretedde kusimba obusimbizi mangweno bana abikula mbyafaayo. Era bwe katone kasembera waali ne bayita paka erudda wansi. Set the dummies here and here. That should lure them into the courtyard here. Bano batandika okugenda maaso n'okukola taxi bapulaninga attack. Escapade with such a pregnant girl. Mu butuufu Or do you not care about such things? ono yamugamba nti senga tugenda maaso n'okubeera mbino ebintu omukyalo oli ali lubuto lujja kuvaamu. Alesiga gwe tofa ku nsonga ng'ezo kono nzifaako. But if we cannot hold them, naye tetusobola gezaako kulwanisa bantu abo. they are not the kind of people who take. Ate bano si kiwa nti be bantu abayinza okera ku makya ne batulumya bitulina. You and Dolly to defend us. Yamugamba nze bwe nkitulamu bwe nti Think it will come to that. gwe ne Dolly musobola okugenda maaso n'otudifendi nga si kiwa nti kisobola otuuka mu kaseera omukyalo oyo n'aluzinga omwana we. Gwe nkukkiririzaamu. Ate kamwagala okamala kyonna kyakagamba kali wiringi okikola. Bano bamaze dda okwetega bakimanyi obusajja bw'abasajja dda. Lengera. Ekondere gyafuibwa bwe batu ne balyoka basituka okuva wansi eyo ne bajja bagezeeko salako. Laba tabu. No baali balowooza bagwa mu Bangereza. Aya ke kaseera kumbe bano babatayiriza wano babalinda ne basooka bagwayo kiboote ne bagunda bano amasasi bakuba bano kopa kuba bano bullet bino biwalampye Katonda wange ekiri wano lekago bullet ono yatandise dda okutya ye Dolly. Nakyagenda okukuza amaaso kino nga kiremedde ku James yakikuba bullet. Jwira mulwanyi. Bayitibwa Maharata Warrior. Basekula obusajja ekyadya ne basooka babuzayo tinkatinka. Bagamba waayi. Mudeyo mulwane wakya. Ffe tetugenda kulwana. Ono abakiri agenda okuza amaaso aterengera. Amagye gagano gajje Udaji. Yereze n'amagye. Ono yagamba lekoti. Bakwate kubo ne badduka ne badda eri. They are my people. Anti abo bantu bange. Tulagi yamugamba nti abo bantu bange abazze. Genda okuza amaaso okwekkaanya bw'ati. Wait for you down by the river. Aye. Van, let's find those boats. Come on.
ono yakwate kuba jasikane Tulaji ngogaseko ne n'abagereka kena asese wa mutaddeyo You are free. Yamugamba oli free okwate kuboddeyo sikana abantu bo. What will they do, Captain? Kati gwe bagenda kukola kibwamu nayo badde olina okuntuusa eri. When they find out? Bwe banakifuza nti wantadde. Cashier me. Bayinza okunyiga. Court martial me. Bayinza okunkuba mu court martial oba siki ne bantuga. Sinaki byonna bisatu. Asize wa riskinga obulamu bwe ku lwekyo. Abatadde abagambye bagende bakwegana abagereka addeyo. Captain. Yamugamba Captain lwaki? Disobeying orders. Manyi kwegamba siri muntu mulungi kujemera mateeka. Kona ati lwaki otukkiriza tugende? Lwaki? Child will die if I don't. Yagamba nti omwana gwalina mu lubuto agenda kufa singa sibata. Come with us. Tugende ffenna. Jantuddeyo waffe. I'll be honored. Nja kubeera kwega kijja kubeera kya kisibo okuzayo omusajja nga ggwe. Ate awo sigenda kudduka kubanga nze siri traitor. Kakati mukazi watu yasobola ne kyamugamba. Ngambye sobola genda naawe lwansonga ataawo manzi lukambera traitor. Jamunaba alina abagereka amutadde. Yamuyita Tulaja Naik. May Parvati bless you with good luck. Yamugamba Rawati kansabe nti agenda kuwa omukisa munange. Genda. Wandibadde okwate kubo gwe n'ogenda. Mukazi watu n'ayitawo asobola okweyongerayo. Mukasi akantwadde ebbali n'abagereka amata wabula akimanyi waakwatiye kubo kuddayo eri bagenda kunyiiga. Naddala kano Egerton genda kubaayo ne pulaani zaabwe. Lodi yakwate kubo najja nga asembera mpola. You sentimental bloody idiot. Abatumbaavu bano. Ayite no muntu bazi kumbe muntu bazi. Waliwo obusajja obulirayo kavwa. Captain. Abali wanawulira eddoboozi ya Tulaji. Kapitano. Tulaji alisirabika asize waddeyo naye. Kino kyavaayo. Kyagala fumita nakyala. Kuba bullet yakuba miss. Nekimulemerako. Babu. Kapiteni. Abayitawo ebbali nekimuyisaako effumu. Bakikwata ne bayitawo bagudde ebbali mu kitaba. Gwe. N'asooka afuna kano. Kiyisawo n'akinnyika mu gutaba. Gwe ssebo. Terera. Kyagala mufumita. Kyagala musala. Yakikuba. N'akwata. Mukono gwakyo n'akyefumisa akambe. Gasiya mwaza ku kyalo n'akinnyika. N'akifumita. N'akifumitira ddala. N'akifumitira ddala. Kakasembo kifudde. Nobye saagala gasiya mbwa za ku kyalo. Ntunga mwe mumanyira nnyo. Kimaliriza. Yakwate kuba jasika ne Tulaji. Ati munange. Yamussa ku lyato. Lyali kwate kuba bolekeza ku mwalo gwe Bombay. Mukazi watu embeera sinungi. Kano kakala kali wano wabula kawuli obusunkala barodi afanyo ku nakyala. Ate nga kamumatiyanga bw'okiwulira. Kamukubako eriiso n'obusungu. Ne kama ne kakwate kubo ne keetoolola. Is he all right? Ali bulungi ono. Ndowooza ajja kubeera oke. Dola yakimanya. Wagambye nti senga oddayo nga toyina n'abagereka bagenda kutuga. Kati tebagenda kukwatako. Ani senga banaakimanya. Kalijjukira nakyala abasinga bonna badde bakimanyi nti ono yenna abagereka.
Tiwali abadde akimanyi nti oli yenna Abagereka. Kati ye bwe yakimanya nti Nakyala azziddwayo ali sefu, ye n'akwata ekkubo n'akomawo. N'amugamba nti kati gwe twala nze, kubanga abasinga bamanyi nti nze n'Abagereka. Ate ne gy'ontwala tebamanyi n'Abagereka bwafaanana. Kati gwe twala nze bw'onontuusaayo nja kutawanyika. Yali amugamba bagera kuteekako security gaggadde. N'amugamba mwe mulina obuzibu nga mmwe Abangereza. Mwe mulaba olwatika mu lwazi ffe tulabawo oluggi. Kyava asooka amunyweza. Kamugambye twala nze. Kwegamba bw'onontuusaayo nze ne bwe nnaatolokayo bajja kuba tebakyasobola kukuvunaana. Ojja kuba otuukirizza omulimu gwo. Kati bubavunaanyizibwa waabwe okunkuuma bwe naaba ntoloseeyo bajja kuba tebakiteekako ggwe. Eyo Massachusetts olinayo omuntu gw'olowoozaako baakulowoozaako. Olinayo muganzi wo. Yagamba nti ebiseera ebisinga buli lwembeerawo nengezaako olowooza ku ky'omwagalwa. Waliwo okulabikirwa kuno kwenfuna nti nnyinza obutabeera naye, kwegamba nnyinza obutakkirizibwa kubeera naye. Kyokka ne Nakyala bwe batyo bajja baseeya mpola ku mazzi. Tulaji yakutte kuba naddayo n'Abangereza. Kono yasazeewo okugezaako distracting abo abangoba. Bo basigale nga balowooza nti kyali mikono gy'Abangereza. Mukazi wattu yakikoze na buvumu. N'Abagereka bamutuusize wa Mudaji. Ono ayitibwa Mudaji, mutabani we ayitibwa Udaji. Yamugamba gwe sereka tofaayo. Udaji najja aseka ne kitaawe. Nzikiriza nkwate kubo ngene nnumba eryato ly'Abangereza koneda. Abangereza mulimu ebintu bye nabazuulamu. Ekisooka biri bibiri. Ekisooka balina amagye, balina ebyokulwanisa eby'amaanyi. Ekyokubiri ate abantu babaagala. Nedda. Tetugenda okukola. Captain Stewart make landfall. Captain Stewart ono bw'anaatuuka ku lubalama. Zanike is to be taken from their hands and brought here. Then tujja sobola okugezaako okugyayo Tulaji mu mikono gyabwe tumuleete wano. Budde bw'ekiro. Ono ali wano. Ayitibwa Sonabayi. Ziba teziri busa. Lowagi yajja. Kabaka takyaliwo. Okimanyi nti n'Abagereka kati ali mikono gya Mudaji. Abantu bonna kati bagenda maaso n'okwekuŋŋaanya baagala kujja kulwana. Abangereza bandiddemu olukwe banvuddemu. Ate gwe waŋŋamba neesiga Abangereza kalaba ebituuseewo. Fena twetooloddwa tulinga empiki z'omweso. Kati ogenda kudduka ku ntebe ya Namulondo ng'omutiitiizi. Entebe gye wafuna. Yamugamba nti osobola okujja ne tugenda ffena oba osobola okwefunira enfalaasi. Mu butuufu ogenda kudduka nga Messi. Aya gwe wetunuulire. Messi ani nze ndabika ndi Messi gwe oli musota. Sigala wano n'ensolo yo. Enjala bw'eneeba etuuse ojja kumanya ani ow'amaanyi. Sigala wano n'engooyo. Kyamugambye. Nakye yasooka ne yeetuya ye bulijjo kyafaako kufuukako n'Abagereka. Dolly. Jangu osooke wekkaanya olabe. Dolly yakwateko bajjala be. Genda okuzza amaaso yagamba Katonda wattu. Kirabika tutuuse bannaye. Essanyu lyali jjitirivu. Bannaye tutuuse. Ani yabadde ayinza okkikiriza mbu tuyinza otuuka. Baali batuuse mu Bombay. Yo mukazi wattu Dolly yali aweddemu amaanyi. Okimanyi nti ogenda maaso n'okubanga ono bamugye ku bukulembeze Lowagi. Kigezezaako tu exposinga. Kulaga nti tubadde tugenda maaso n'okuwagira abayeekera abadde batutte obwakabaka. Nze ngamba nti ensonga eno tugenda ate gifuna mu ngeri emu oba endala. Kaleka nsooke nkulage. Waliwo ekintu kye napulaninze. Kye tulina okukola kiri kimu kyokka. Ffe tulwane tuzze Lowagi ku Namulondo. Already namaze dde okwogera naye. Namuwa obukwakulizo singa tumuzza ku Namulondo. Twetaaga zaabu mu biliyoni zi. Ate buli luvannyuma lwa mwaka aba alina otuwa 15,000
eza zaabu. Bana musooke mubalemu tugenda kubeera bagagga kyenkana ki. Bano be ba East Indian Company. And we're the ex-queen. Kale ate ono ex-queen bw'abanga ali mikono gyaffe. Okimanyi? Tuba tulina bargaining chip alisi ku njuyi zombiriri. Oli bwe tumulemesa tusobola okugezaako gamba bano abaagala okudda ku bwakabaka bwabwe nti tulina n'abagereka waabwe. Kati bano balowooza nti gwe balina n'abagereka Lodi yamutuusizza dda. Vast sum of money involved will mollify their scruples. Indeed. Bagenda kubeera bagagga bafunda bakibazeemu dda. The Colonel Edgerton has stirred up a hornet's nest. Nkakasa kano Edgerton agezezaako kubanga atutambuza. Self-defense. Ffe kye tujja okugezaako kola okwogera mu Bungereza nti yali self defense. Twali twerwanako. Tunywemu tugenda tinkula olutalo. Bo bagenda kussaawo olutalo. Lodi yajja asembera mpola mpola. Yakwate kubona kirya wansi eno. Kati onagenda okuzza amaaso. Ekirooto kye yali yafuna kye yannyonnyola Gurudevu nga kirabika. Ye musajja gwe yalabanga mu kirooto. James. Tomorrow, we must address the issue of your escape. Anti bagenda tegeka ensonga z'olutalo enkya kati njagala tugezeko yiyootoloke. Najjukira nga Gurudevu amugamba nti omusajja bw'oli mwagala ogenda mulyamu olukwe agenda fwa. Yatuuke bali n'asooka alaba. Is everything all right? Buli kimu kyonna kiri bulungi tulagi. Ye mukazi wattu yamuweddeko dda. Am I such a person, Gurudev? Yabuuza Gurudevu dda mbutuufu ni muntu ayinza okukola ekintu ng'ekyo. Yaza amaaso eri James. Yagamba akaseera kano konna nakalootako. Akaseera kano nakalootako. Will you forgive me if I speak my mind? Anti ononsonyiwa senga njogera ekindi ku birowoozo. You have Oli touched me with your person. Njagala okimanye nti onkutteko ku mutima ng'omuntu. Obuvumu bwo obuntu bulamu bw'olina. If you could find it in your heart. Singa osobola ogezaako kisisikana mu mutima gwo nandiyagadde onjagala engeri y'emu gye nkwagala. I never thought it would be my lot to love. Nali sirowoozangako nti lujja kumakya nengwa mu mukwano nga gwe nina gy'oli. I am in love with you. Mbutuufu ndi mu mukwano gw'amaanyi naawe. Wabula onaakitegedde. Ono ye musajja gwe yali aloota. Gwe yali afuna mu kulabikirwa kwe. Essaawa zino bw'anaamukkiriza enkomekero yabyo n'omusajja ono agenda fwa. Ninga nako kabadde kamwagadde era nga kamwagala ekiseekanika. Kasobola kye kayinza omwanukula kasituka busitusi. James munnange. I've closed my heart tight. James nze gwolaba omutima gwange nagusiba n'enguggala. I cannot. Sisobola. You cannot. Tosobola. Ani munayisobola kwagala. James. James munayisobola kwagala. You must look elsewhere. Era ng'agamba nti bw'oba osuubira nti omukwano ogenda gufuna mu nze noonya walala. Lwaki? Lwaki? Lwaki omutima gwo wagusiba? Tulagi. Look at me. Ntunuulira naawe. Takitegera lwaki. Wabula kalina ensonga zaako. Maziga amangi munaku ey'ekitalo. Yawulira nga aweddemu amaanyi. Kyuka kali kamusambu tuddeyo ffe embiriri. Yeewuunya. Yamugamba kale. Ngenda kuddayo. Please forgive me if I've misread your heart. Nsonyiwa bwe mbanga omutima gwo mbadde ngusoma kifuula nnenge. Nga ndowooza nti oba osanga naawe oli mwabati nange. I must organize your escape. Kangende ntegeke okutoloka kwo. It's not necessary. Tekyetaagisa tokikola. You told me Wangamba that a Maharata does not like Maharate abatayagala mukolerera nnyo. death of honor.
aba ayagala kwegamba ekintu Neither does a Scot. yagamba naffe aba Scotland tetwagala nnyo okukolera kwegamba tukolera ne batuleka mu bbanja kati kyonyambye nange njagala nkikuddize genda mutekkera okutoloka nono yali yeebase ono yeebase asobodde ono yatuuka ebbali n'asooka ategula by'atekudde n'ayitawo n'ayingira munda waliwo ekifunguwo kye yagwako n'akyetikka mala ofuna ekifunguwo n'ajja ayitemu noseba omukolo gugenda maaso n'okwajja bano bagamba nti bamaze dde okwogera ne Wulagi era ng'oli yamaze okwogera naye bwamala okwogera naye n'asalawo bagezeeko okubaako engeri gye bakkiriziganya Wulagi nga bamuga tugenda kujja ku ntebe naye alina bawa billions za zaabu Wulagi yatuuse dda banaye mwanguwe bagaadi bagenda kuba bakyusibwa liisi mu dakiika 20 mwanguwe mugende musiika ne Nakyala mukazi wattu alina bye yali awandiika waliwo ebbanka Lwagi yawandiika kati empeta yajawuzaamu emirundi 2 yanguwa ono ssebo yeebase akubye obusingiizi yensowera gimberedde kigasya kyaga bintu binumirira kati kanu kagenje ne kanumya kanjagaza ki Yesu Kristo omuntu alabye abaaye soko nyambe kuleeta ebyo ngato kwate kubona azimuleetera mpozi n'ekira soko mpe ekisumuzo ngene nkebere kunaabagereka gyali yanguwa kyokka ekisumuzo tebannakizza onaamanya tagalize tulina okgenda yanguwa ono amaze okuwandika engeri y'ebbanka Lwagi Serudda kyava sooka ayitawo nakyaba amuyisaamu ayite waggulu ono yakwata ebbali agenda osika bw'atiraba empeta bwevaamu gy'abadde aleseeko neekwate kuba neegwa ebbali mazzi sebo ono abadde ajja kubikira boosi we mu ekisumuzo tekiriwo jjukira ye yakijjeewo abaali wano n'awulira nga balangirira nti Wulagi azze n'amugamba nti Wulagi azze ye bannaayi tulabye kino kivaawo kino kiddawo era ajja asooka asiika ne Wulagi muno bamaliriza akatemba atolose oluggi lubadde lusibe ekisumuluzo nga nze nkiyina ono katemba yennyini sooka oyita abantu Situwati nsobodde otegera ki ekigenda mu maaso Situwati yakwate kuba najja mukomera genda okuza amaaso nga kirabika Nakya yadduse edda n'agenda gubula tamanyi lwaki Nakya tasobodde muddiza mukwano gw'abadde alina gy'ali era tamanyi lwaki Nakyala amugaanyi kubanga ye abadde akaagadde era ng'abadde mwetegefu ovaawo nako naye ffe abalabye kasiima mu ntandikwa tusobodde otegeera ensonga lwaki kubanga kannyonnyola Gurudevu ne kamugamba nti waliwo visions ezikateganya era ne kagamba nti kalaba kali mu bifo ebyenjawulo kalaba abantu abambadde ebigandula kalaba omusajja ayambadde kooti emyufu kalaba empeta egenda maaso n'ottanga lijjira mazzi yabinnyonnyola Gurudevu era n'amubulira gye bigenda okukomekerera mukazi wa n'okwata ekuba okudduka ku road newankubadde tamubulidde kituufu ninga Yusufu kiri nti abadde yerabika nga akimanyi okusinziira ku ebyamulabikirwa amanye ekigenda okuddirira kufa kwa road Gurudevu agamba nti okusinziira ku ebyo ebyali bigenda maaso n'okunywa newankubadde mubeera mwawukanye mukadde waliwo enjogera enkadde yali eyitibwa Salwadatai yeri yagenda maaso n'okunyonyola ku nsonga ey'okubanga tuwadda mu kasya kakakati musajja wattu ono ayitibwa gye ono amugamba ndi nkufiiringa yonna gy'oli nkufiiringa gye munnange masiini zonna baali bazireese jjula ebiseera bino tekero gye yali akutte era nga wakika kya waggulu kamala tudde mu biseera bya 1778 ono olw'obujja n'obusungu yakwate kubo n'agamba abakulu n'abanyonnyola ekituufu nti omukyala eyatolose era Kanosi wa James gwe yaleese si yenna abagereka ono yasooka ne yeekyanga Egerton gamba nti akasya kano kono omutumbaavu oyo
It matters to me. Kati bikyalina amakulu kono birina amakulu sebo gyendi. I'll wager he saw us as a humane. Nze ndowooza okusinziira ku ngeri gyakikwame yali alowooza akola kya mu buntu bulamu. Buntu bulamu nze tebinkolera. Ulya. Nida mbutuufu James. I fear Captain Stewart is the... Yamugamba Ejitoni. Ntiddemu nti Captain Stewart ayinza okuwabya ebisaya by'omu maaso gye tuli. He's a threat to all the company stands. We bituuse kati afuuse threat. Eri ebyobugagga bya company ng'ogasseko ne threat okubeera eri eggwanga lyaffe. Ono yamugamba gwe kyolina okugezaako okumanya waliwo enkola y'Abaroma ekwatagana ku by'olutalo. Golooza abantu bameka be basindika mu lutalo ne bakomawo. Ate kati gwe ku sayidi osobola okugezaako okutegeera nti omuntu gw'osindise mutala ayinza obutadda. Kali kabadde kamwe ne kamugamba nti ekisinga okwasa ennaku nti kabaka affe alabika Stewart amwagala okukamala. Naye kati oyinza otya okikola omuto yajja nagamba oyinza otya okikola lwaki obagambye ekituufu ozeemu n'owuliriza emboozi z'abakulu. Nawulidde buli kimu kyonna. Manyi ki kyokoze. Gwe tonyumirwa gezaako kubanga otangaazibwa oli musota. Kale laba agenda maaso n'okwogera gwe olina ssente okyalina mwana muto kyasobola okufuna kyonna ky'oyagala. Nze nkaddiye. Kireta ebintu byowoteranga okunyumiza ebikwatagana ku mukwano. Tekirina kyekitegeeza gy'oli. Anti omukwano ssebo gujjiramu enfaanana nnyingi era ng'obujja kye kimu ku byo. Yagamba nze sigaanyi ku nsi yakatola kye kye nali yagala edda ofuna omukwano. Yampa kyoluyina amugamba sirina mukozi wo. Emisomo gyaffe giwadde lwaliro. Aye tolowooza nti ogenda kunneegoba kuba tugenda ffenna mu America. When we set off, I will be your governess. Bwe tunaaba tumaze okugezaako settinga up ngenda kubeera governance yo ate gye bujja mu maaso nyinza n'okubeera step mamu nga njagadde kitaawo. Lwera obusungu Kasaya akimanya nti tagenda gezaako okufuna James. Yasalawo ababuli amazima ye yali akitegedde. Kaakano otwadde eri. Let us end their ambitions. Let us send them home back. Ono yayitibwa Mudagi. Agamba tusobodde okugezaako okwegobako omuli w'enkwe Luwagi. Wabula kati Abangereza baagala gezaako okubanga batusaanyaawo kusyako ebyo gye bakoze ebyo bya gye bakola. Wabula yasooka n'abalaga n'Abagereka waabwe nti akyaliwo. Olutalo tugenda lulinnyako ekijja kijje. Mukasi akantwadde erudda. Mukazi wattu yali agalamidde erudda. Ono nno baamulidde. N'Abagereka baamulidde oli abadde ow'ekimpatiira. Mukazi wa Luwagi. Mu kaseera kano kati bali kye bapulani nga bagamba akasajja kano kagenda kufuuka ka bulabe eri ebyenfuna bya kampuni bozi ng'ogasseeko ne Bungereza. Naye ali bakimanyi kabaka gyali akaagala nnyo Kamala kakye baakola basawa lisi bakasettinga mu lutalo kafiire eyo. Soko muli ku bya Stewart. Musajja akulembera magye kirabika inspiring okwagala kw'abantu bafwe. Oli Udagi we bituuse katugenda tegeka okufa kwe. Kabaka n'akwate kubo n'assuka Mudagi n'ayitawo yeeyongereyo. Abuze Udagi soko muli ku musajja ono Omungereza. Eno ye Bankaluwa. Nakyala Tulagi yabadde awandikidde omusajja Omungereza. Eno ye signature ya Nakyala. Tetugaanyi kagamba Omungereza wano kiraga nti musaa mulungi. Wabula okusira nti kitange yalwanisaako Abangereza. Yamuwa essomo erigamba nti wowe ogenda okumeggananga n'ettimba osooka mutemako mutwe. Kati baagala settinga gye musaafwe. Bakimanyiyo omusajja omugezi mu magye ga Bungereza. Basyegedde nti amagye ga Bungereza gaagala kwekobaana gajye gabalumbe basobole okuzzaako Luwagi ku bukulembeze. Kene bano beetegeka kwerwanako. Wabula bakimanyi balina sooka fufuza kano James Stewart. Kitanga ampadde omulimu. Ngenda kulumba amagye ga Bungereza. Agamba Tulagi. Yamugamba Udagi nyina kyenkoze ekyettabu. Omungereza saamubuulidde ku nsonga ekwatagana n'okulagulwa. Anka kitwale Gurudevu kye yakusomesa kiyise. N'onsonyiwa munnange. Bagenda gezaako okunkozesa abalumye James.